إبراهيم خليل الله إسماعيل. Alaikum salam wa rahmatullahi. I'm Nana Jana Kwachina. I'm programming to Jamrunji, program of Silam Live, aha, on TV West Studios. Tegan Sankabrishan, Tawa Sali Musa, Kandirizova, Ninemo, Ashek Nazil Zain, Deputy Imam, or Bakar Mosque, Kandi, Nawe, Na Korana Nava, Makkah and Medina Hajj Services, Nakwachirase. Ataraban salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kana wenyine mu Sheikh Ibrahim Chebanja Abdallah Kuruga Kampala nakwachirase. Barakallahu fi. Ataraban salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erizoba nebiro 11 okwezi kwa Dhulqada ningashi okwa 11 omwami mnonga iwe aba arindi arga kusale juma nabachi ntule nimbagambira ngo tumwe cyo na Qur'ani kachigamba hoje mnonga hamwe na hadith hazeri zoba na inda turebe hachikwatire na ishan ningashi okutereza okuboneza omurimo gwona ogwo kuba nokora okureba kandi mazima jenye Sheikh Ibrahim Abdallah atushobore ihsan nichoche kandi Qur'an na hadithi nimechigamba hoje. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد baganda bafemwenna ne banyinaffe abatulaba era abatuwuliriza oluvannyuma lw'okubatolera salaamu n'okumutendereza ow'ekitiibwa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala sokusaasira ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam n'eri abo bonna abamukkiriza ne bamugoberera okutuusa lwe tulisisinkana maaso gwe ow'ekitiibwa Rabbul Izzati tabaraka wa ta'ala. Ensonga nga mwannyinaffe bw'abanjulidde musomo gwaffe gugenda kukwata ku nsonga ya ihsan. Al ihsan okulongoosa mu ddiini ow'ekitiibwa sallallahu alayhi wa naye nga zinyo omuntu singa aba ayagadde okubeera nti agisomesaako era abamanyi b'obusiraamu wa alihi wasallam yajja gyali malaika Jibrilu mahadithi empanvu agati al ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yagamba nti okuyisa obulungi mu ddiini kwe kubeera ng'osinga bunnyonnyodde agati omuntu okukola omulimu nga bwe bagamba abamanyi b'obusiraamu nti yalirako obusiraamu ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yajjayo omusingi n'obeera nga olinga amulaba makulu n'omusinza ng'omutima gwo n'ebirowoozo byo byonna biri eri Allah subhanahu wa ta'ala kakasiza ddala nti Allah wange kati yuno mukola ki mulaba mutunuulidde nga bwe bagamba abamanyi b'obusiraamu nga batunnyonnyola ku bwewombeefu n'obugonvu mu sola bannyonnyola nga bagamba nti omuntu ayimirire mu maaso g'omutonzi we Rabbul Izzati tabaraka wa ta'ala ng'asaala nga akakasa nti Allah we amutunuulidde amwolekedde. Allah wamutunuulidde amukoze eki amwolekedde. Nolwekyo buli lw'obeera nga weeraliikirira oyo akutunuulidde olinga naawe amutunuulidde amukola ki amulaba tewali kubuusabuusa osobola okubeera omukkakkamu era omugonvu mu swalayo. Kati kino kifaananyi kyajja ku swala naye ng'okuyisa obulungi kugenda mu mirimu gyonna ti omuntu omulimu gwonna gw'aba ayagala okukola akitegeere nti guno omulimu ogukola ku lwa Allah era ngukola lwa kusanyusa Allah era Allah wange yattala alayhi antunuulidde era nabbi nga bwe yagaa nti ka'annaka taraahu ng'olinga amukola ki amulaba n'amaaso. N'olwekyo mu mbeera efaanana bwetyo omukkiriza asaanidde akkirize nti omulimu gwonna gw'aba agenda okukola agukola ng'akakasa nti amutunuulidde omutonzi we Rabbul Izzati tabaraka wa ta'ala n'olwekyo agukole bulungi era agulongoose buki agulongoose bulungi. Okay, barakallahu fikum. Ni jamna nanje wahora deka tuse owa Sheikh Nazil Zain Deputy Imam owa Bakari Mosque akana wa abase kutushobora ahanshongeje ni. Naam, alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Sister Hawa nkiriza nebaze Sheikh Ibrahim abokutushobora nsonga y'okutereza ninga si okukoraje okukoraje ombusiramu cyo kubanza kataballahu al-ihsana ala kulli shay. Mukama Ruhanga akahandika okukoraje ninga si okutereza aha buli kintu cyona. Yes. Sheikh yagira nti okutereza no kuramya Mukama Ruhanga ninga si no kukora umurimo gona
guri omufomu yokuramya mukama ruhanga bito orinka ari kumureba nobu wakubuta ari kumureba cyonka muri no bano kimanti ruhanga nandeba muri byone binkora ki icyo kumansanto umuntu yaba nakora umurimo ari kumanti ruhanga namureba no barabe we atari kumureba kuko nta kimanti ruhanga nakora ata nandeba naza kufayo umunonga kweba nto umurimo gwari nakora nagutereza hatta nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama akajanto kumanyanti akagira nti okumanyanto kutereza mukama ruhanga kachandika haburi inshonga yona akagira nti fa idha qataltum fa ahsinul qitla nobu kwakuba kuriyo kwita nobu kwakuba kuriyo kwita mwine kwita omuringo murungi ningasi oguterire ningaso guwanire fa idha dhabahtum kanno mwakuba muri abo kusara ekishoro enyamisho ngokutyonza kutaho mu yidil adha no mwakuba muri abo kusara enyamishwa fa ahsinu dhibha nimwine kureba ngo mwatereza omuhanda gubonire omukusare kinyamisho haweshonga nacho kine feelings inkomuntu nacho nkiba nkishasha so wano kishara oine kufayo munonga kureba ngo nacho watereza enshara yacho wareba okutereza nko kuri nti tikuri aha kusara konka nti omuntu atereze swala omuntu atereze kusiba atereze kuhayo zaka wabura nana okushare kinyamishwa umuntu natekwa korata natekwa kutereza ningasi natekwa kukora kurungi nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama sheikh umma qagira nti la tuqabilu al-isaa bil-isaa la tuqabilu al-isaa bil-isaa otarukurembeza okora kubi bwanyuma yo kukora kubi bal tuqabilu al-ihsan omuntu yakora kubi niwe ukagira nti kanje ndenze kumukora kubi ihsan teri ahakoma kusara konka wabura tuqabilu al-ihsan bil-isaa no muntu no yakora kubi iyo mukoreje nyine munywani wanje Sheikh Umar Sebala kamanje aruho bundi challenges ezituri kukira kurabamo cyonka ngira nti Sheikh wanonkole wontya ni munywani wanje ni mwegaho kandi nawe nanjega cyonka mugira nti Allah agamba nti wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a ekirungi na nekibi tibikubasa kwingana tibikabasa kwingana Allah najati idfa billati hiya ahsan muntu yakora kubi iyo mukore kurungi umuntu yakora kubi iyo mukore kurungi nambwo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhangura yababuza nti madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum nimtekateka ngo nimbasa kubakoraje ahari byone bimunkozire ahari byone bimwankozire mukambingana no wito muka nimtekateka ngo nimbasa kubakoraje bambye nti khair itonto kimanyanti wono uri umuntu murungi noza kutukoraje Sheikh njare kujya nti la tuqabil isaa bil isaa otaka kurembezo gukora kubi ahari yogo yakora kubi bal tuqabil ihsan bil isaa iyo mukore kurungi no barabe yakora ki yakora Allah nchakugira ntoko okora kurungi tukubasa kwingaringana no muntu ayakora kubi iyo muntu yakora kubi idfa billati hiya ahsan iyo musasuri makabonire akarungi hati nabi kuba izero we bamujya nti yabuza ati mutekateka byone mwankoze nimbasa kubakora ki bamujya nti khair tutumana za kutukora kurungi nabi yabajya nti idhabu fa antum mutlaqa nabasasira mirakum jaydi faman dakhala baytu abu sufyan fa huwa amin wa man dakhala masjidun fa huwa amin wena rataho muzigiti wena rataho munzu ya abu sufyan tine muntu wena aramukwataho abamwe basiramuka no kusiramuka ahabo kwera byaje nanokoraje kwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hati enshonga yokoraje Allah subhanahu wa ta'ala akajihandika ahaburi enshonga yona tikusara konka tikusiba konka bituburi enshonga yona Allah subhanahu wa ta'ala akajihandikaho okoraje. Okay, barakallahu fikum. Aninjamna nanje wahora mazima tune kufayo munonga ngo omuri mbere yona tuwakoraje okubasa kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala kana wabase kutushashuramo ishiri kukira yo oburungi. So reka neyongere nso wa Sheikh Ibrahim Abdallah
ayongere kutugambira tulabiremu tuyitiremu ku ensonga ez'enjawulo zekibiina okuba nga tukolerako isihani. Naam. Ensonga nyingi nnyo era nga bwe twagambye nti ihsaani ebuna buli kintu era ye mawudu omuntu gy'asobola okwogerako n'agitwala mu buli mulimu gwonna. Ate muganda wange aleese ensonga nkulu nnyo y'ensonga era ebiseera ebisinga obungi obusiraamu gye butunuulidde okubeera nti bututwalaba butwetaaga okulabika nti nno tukozesa ihsaani tukulembeza ihsaani kubanga bwonna otunira umma y'obusiraamu olwaleero tuwangaala ekyokulabira katuwangaala mu ggwanga nga lino eritabisa abasiraamu n'abatali basiraamu. Abasiraamu bateekwa kuzannya roolo nnene nnyo okubeera nga bakozesa ihsaani olw'ensonga nti nno ihsaani eno owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe Muhammad yagikozesa nnyo okulabika nti abantu balaba obulungi bw'obusiraamu ne bayingira obusiraamu. Era ebyo byennyini byosiŋŋaana nga mu nsonga nnyingi ezajja zigwawo owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam ekibiti yakijjangawo na kibi ekibiti yakisasulanga na kibi. Era ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalinnyonnyola mu Qur'ani yakozesa usulubu eyeewuunyisa ennyo yagamba nti wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Abaye ekirungi n'ekibi tebikola tebyenkanankana. Idfa'u billati hiya ahsan. Teyagamba nti idfa'u billati hiya hasan mujjeewo n'ekyo ekirungi wabula yagamba ahsan ekisingira ddala okubeera ekirungi. Amakulu mu mbeera yonna ebeereze bw'osiŋŋaana nga olabawo embeera eyeetaaga okulabika nti waliwo ekyetaaga okujjawo kozesa ekkuba erisingira ddala okubeera eddungi okulabika nti okikola okijjawo. Tuyina ihsaani bainana wa baina al-khaliq. Tuyina okulongosa wakati waffe n'omutonzi waffe kwe kubeera nti nno tukola ibadaati ez'enjawulo ne tumusinza ate ne tuzirongoosa bulungi. Omuntu bw'aba asaala nga bwe twalabye n'asaala bulungi essola ye n'agirongoosa bulungi. Omuntu bw'aba asiiba n'asiiba bulungi n'alongoosa bulungi okusiiba kwe ng'akimanyi nti Allah wange antunuulidde, Allah wange alaba bulungi ebigenda mu maaso era naye n'aleeta feeling eyo ey'okubeera nti akakasa bulungi nti guno omulimu gwenkola Allah wange antunuulidde era akola ki era ndaba nga nabbi we yadescribinga ti bw'obeera nga tumulaba mazima ye akola ki akulaba. Era abamanyi b'obusiraamu batunuulira bwebali Sheikh Omi yali annyonnyola ku nsonga y'okusiiba ng'alaga ebyewuunyisa ebiri mu kusiiba. Yageza ku bannyinaffe mu abakyala naga mutunulira omukyala ng'ali mu kiyungu kye saawa bweziti 10 ateekateeka futaali okira bulungi tewali amutunuulidde tewali wamuwookinga ati amufollowinga naye n'asiika kino n'akiteeka wali n'asiika kiri n'akiteeka wali akawoone kamuyingirira konna n'asiika kino nekyayagala okulozaako obuloza ategeere nti omunnyo gumala oba tegumala n'akombako obukombi n'awanda tayagala akimire. Tunuulira embeera eyo engeri omuntu gy'asinzizaamu Allah egyo bayita ihsaan. Ta'budu rabbaka ka'annaka taraahu. Osinza Allah wongolinga mukola ki njagala tunuulire enankani eyo embeera eyo tewali amulaba naye ye akimanyi nasiibye Allah wange akola ki andaba. N'olwekyo baganda baffe ne bannyinaffe abatulaba tukitegeere nti mu buli ibaada yonna gy'oba okola kulembeza ihsaani. Noonya okulongoosa okakase nti ibaada eno nteekwa gikola bulungi nga ddala nkakasiza ddala nti Allah wange antunuulidde era akola ki era ndaba. Bw'onoogenda mu kutoola zaka omuntu asobola okubeera n'emmaali kitegeere nti ssente zeezo z'olina mu dduuka lyo Allah azitunuulidde era azikola ki era aziraba era amanyi omuwendo gw'olina okujja mu ssente mu maali yo. Kati beera omusajja omulungi beera omukyala omulungi okozese ihsaani obalirire bulungi nnyo ssente omutemwa gw'obusiraamu gwe bwakugamba nti gujjeemu ng'okakasiza ddala nti Allah wange andaba ogutwale guteekeyo gugende guyamba abalala kubanga Allah alina gwe yabagabira nti bano bagende bagukozese nabo basobole okubeera nti nno bejja mu mbeera embi okira bulungi. Nokyo ihsaani eyo yemuleetera omuntu okumanya nti mu butuufu nedda Sheikh Zain jangwe wange mubalirire mali yange nzijemu emali y'obusiraamu ereke kubeera mu yange kubanga eno kati si yange nga mu butuufu tewaliwo aliawo kubakati tewali amukase wakati wano mu Uganda ani anajja kugamba nti please bayingirawo babale emali eyo mulimu omutemwa bwe guti gujjeemu oyagala tokola ki toyagala tewali naye ihsaani
omuntu asinza Allah we ng'alinga amukola ki amulaba n'amanya ati nno eno ibaada nteekwa okutoola zaka Allah yandagira mu maali yange ayina omutemwa gwe yajjamu nga gwo si gwange siteekwa gukozesa n'olwekyo kangujjemu nguwe baani nguwe bannannyini gwo nabwe kityo okukola ki okukola hijja ate bwe tutuuka mu hijja kiyitiririra okiraba bulungi muganda wange alaze nti no programu zakolako programu za hijja akimanyi bulungi nnyo kyebayita mukimanyi bulungi nnyo mukiraba abagenda mu hijja baganda bange bw'otabeera na ihsani oyinza okuvaayo nga mu kifo ky'okufuna empeera ofuniddeyo mazana okifuna bulungi kubanga hijja gwe mukolo gwe tubeeramu nga mukuŋŋaanya amawanga ag'enjawulo abaakulira mu nkula ey'enjawulo abaalerebwa mu ndera ey'enjawulo abaagunjulwa mu ŋŋunjulu ez'enjawulo naye nga mwenna muli mu kifo kimu ate nga muteekwa kweyisa bulungi buli omu aleke kunakuwaza munne era ng'ekifo kye mulimu obusiraamu bubatalaba bubabanja okubeera nti mukyeyisizaamu bulungi okusiŋŋaana munno najja n'akulinnya wabula n'omutunira bulungi gati maaleshi baminsonyiwa ndabika nze nataddewo okugulu kwange nze nkuzibidde ekkubo okiraba bulungi era osiŋŋaana abasajja abalina ihsaani ng'olabira ddala nti ne bw'omunakuwaza ate akusaba omukole ki omusonyiwe okiraba bulungi omuntu omulala najja n'akunyiga naddala mu abakyala mutera nnyo kikozesa okibeera mu kiseera naddala okwetoolola kaaba kanyigo k'amaanyi nolaba omukyala ng'anyiga neno gabambi ono mwannyinaze singa nkolamu obukozi bwe nti nja muyisa bubi kati gwe ne weewumba ogamba sisitayitawo tofaayo kola ki yitawo kubanga bambi ayagala naye akole ki atuukirize byayagala okukola ki okutuukiza kati gwayina amaanyi oteekwa kukozesa ihsaani nga nedda bambi sijja munyiga oluusi oyina woyagala okutuuka nga nedda sijja kutuuka wongenda kunakuwaza bannange nokyo ihsaani eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagiteeka mu buli ibaada yonna ensonga lwaki nabbi yakola ibaada ntono nnyo naye nga ngazi yagamba nti kwe kusinza katonda wo ng'olinga amukola ki amulaba kobeere nga gwe tomulaba naye mazima ye akola ki akulaba nokyo buli kyonna ky'oyingiramu beera ng'olongoosa omanye nti mu butuufu kino kyenkola nteekwa kukirongoosa Allah wange antunulidde era akola ki andaba okay barakallahu fikum aninjira munano wanje wahura amazima oba ni mulimo ki oba ni mulimo ki ogulina okola ndebeka ngo watamu ishani ningashi okugutereza kurungi okaguboneza obaase kuganyura mu kihango munonga buli kimwe kyona kikore ori kumanya ngo Allah subhanahu wa ta'ala ariyo akutireho amisho ariyo nakureba so abamwe niho uri kutangara oshanga abamwe natunga wudu ningashi oshanga ariyo muswala ne orusi agifunye bituna ninga zo muswala kugira ngo abandi bariyo nibasara kunkati ari kukimanya jeje mutahine wudu no mangu bariya baje atoko nabatine isane nakache so atutakagira mukahumuro arekane yongerenze owa Sheikh Nazil Zain abase tushobora hanshongeje hina bari kwebuzabuza kandi bari kumanya ngo nakoreki mazima nikiba kiri kitahishije Sheikh nyina kwebaza Sheikh umurundo gundi kuyaba nashomesha ina kanto kiyanyizushi obwiro bukukira ntu baturi Makka bakori bata ninga bakonyiga ate no okushasha mno kandi no ushasha manya nimwamuri abantu bingi no ushasha hato oreba ya ayakuri bata inenke nyindo mpango endo mugire ngo banzo murebe urunyindo ningo murebe ote no kora kimugambire abwa ihsani wallahi kunda kimugambire nimbasa kwito muri hato iwogumira obushashi ojanti Allah naza kumba naza kumbebe wallahi wachenga faman aslaha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah kuba reba kora kubi iyo kora kurungi ukasasira fa ajruhu ala Allah Allah nyati fa ajruhu ala Allah nikikakata hari mukama ruhango kuhempera it is his duty okubanti nuwara kusasuri ahabo kuterezo kuwatereza na nokusasira bwanyuma yo korewa kubi ni yeso nga hawachi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sheikh ya kigambaho nabbi we yabanga ali ku haram ku Kaaba mu tawaf emikono je jabiranga wabiti kuba yali akimanyi nti emikono je bwegisituka ayinza okukosa abantu naye emikono je jabiranga wano wegiti ng'akola tawaf hata waliwo omusajja mba muyita Abul Aswadi
yasanga nabbi sallallahu alayhi wasallam era silamu okusiramu ko ekicupuli kati ne bamugamba nti bobo okakasa wano okakasa nti tosiramu kire iroko zo wa Muhammadi omugambire ntosiramu kire omuchwera machwandi nagende iwan nabbi yasanga nabbi ali mu tawafu nawanda nabbi amalusu mu face akachwera nabbi sallallahu alayhi wasallam amachwante omu face naye nkulaga kye bayita ihsan ntekikoma mu swala sheikh nga bwachogedde tekikoma mu kuwaayo na kusiiba wabula ati nembuntu bulamu empangala ya fenti mubaamu okukola obulungi nabbi yasangula busanguzi malusu musajja ge yamuwanda nabbi nabeerezamu naye mugamba nti kyonkoze Allah bwali batusinkanye nze naawe kuwa biri kulivaako neera mu lutalo lw'ebbadiri nga nabbi sallallahu alayhi wasallam amaze okuwangula olutalo lw'ebbadiri Allah nga bwaloogerako nga amaze okuwangula olutalo lw'ebbadiri nabbi yakwata abantu 7 abaali abasibe nabuuza Umar nabaga nti Umar bana abantu bakolere ki Umar okuba nti yali musajja muzibuzibu nagaje Rasulullah okutuduhum tubadde nabuuza Bakari nti Abakari ekiteeso kye kigamba kiti nti ya Rasulullah tubatware tubakose emirimo ko aramare kugikora tubarekure bagende shenyi tuza kutandikira aho none wanje nkiriza tubanze tuzeho kacyo mukahumuro ntugaruka watakana Radio West gamba mpre ni radio ruleta ntunguka kandi ariko z'ururimi rwawe okutungura no kucyamura abantu okurabira mu programs zitari zimwe na zimwe n'amakuru music nungi obuzano bwo kusingura sente n'abahereza abo mutano ijoranyisa ha Radio West omanyiso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatkwatira Radio West aho rihona mbarara igana katonye zibiri kabare 94 katonye zishatu Masaka igana mukaga katonye zimukaga Kampala 95 akatonye zibiri Fort Portal 91 akatonye zinot Radio West Gambambre. When you choose Vision Courier, we understand that your package is more than just a package. It's a birthday gift arriving on time, as promised. It's a business contract, starting off a new life-changing partnership. It's a much-needed home appliance that brings joy to everyone. It's you trusting us to get things done and done right. That's why we at Vision Courier work tirelessly to ensure that we deliver on our promise. That no matter where you are in Uganda, we will deliver to you more than fast. Contact Vision Courier on 0800 166 789. Vision Courier, more than fast. Nasharamwe babiri bashatu manager wa Kamusime Sacco Limited yagubuyaho yaeza mutaiwe ko manager wa Radio West na utayangu sisi yatambura bisisi nashababire batazo yagutuma hayiguru omwikagwa wabu abantu barubirizi Bushenyi Rutoto Nyakasharu abona Kasese Mutaferwa okwerebera muzano gwo mukago agati y'abakozi ba Kamusime Sacco Limited hamwe n'abahereza ba Radio West na TV West ogurabiri kumye koza kwa katano omwakogu omushayi ekyande cyerubirizi mwizo mbwingi mwerebera abahereza ba Radio West na TV West okuba kuchanga kapira akaba pro TV West nehinda warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi. Amnano wanje nakwakire mukahumurako ndeka tugumize na program yetu nyamurungi program y'Islam live aha on TV West Studios nkinemo Sheikh Nazir Hussein Deputy Imam Abubakar Mosque akande nabwe nakorana naba Makkah and Medina Hajj Services kandi nabwe nyinemo Sheikh Ibrahim Abdallah Chebanja kuruga Kampala kandi tuyo ntureba nshonga nkuru munonga ekwatire na ihsan ninga sho kufayo munonga ngo buri kintu cyone cyo gukora
ngo kandi wakikora kurungi munonga perfectly with honesty, you know, with integrity. Abamwe noshanga nibafaga kora tubakwenda, you know, kabatari babe ekitinisa, you know, mbwenu buri kintu cyona by the shencho nanyenda ngo buri kamwe ko nashana tugeze okahonda ho kureba ngo bakamanya uko bamwe bakutekateka ngo isa nawe no neza na no mbinyamisha, you know, oburisa obuhingi, you know, obushwere nambwe nshe tutakagire hare nanyenda otandikira nshongeje ihsan ombushwere. Yes, echo mashallah, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam. Tubakwisiyayo abarebi bitu ba TV West program weji y'Usilamu. Ihsan twagira nti nikikwata haburi nshonga yo ngo kutwagama ko Sheikh yagira nti ihsan tekoma hakusara ntikanze kusara usare ugumu muswara ninga kansibe mbo musibi murungi bakusango sihukire mbo abo kugira ngo uri musibi hapana nanomuka abitu na hoteleze banza tumare kastreke kastore kariya ko ni karingwa cyo kinani nyenda mu muri byona kinani nyenda mu muri byona nti nabi sallallahu alaihi wasallam ku Sheikh ya kigamba nti noza kuzana meka itabari ombaza kuza hijja nti osanga abantu hari yakanyego ninga hari yo challenges zo rasangeyo utakayira byako nicho Allah subhanahu wa ta'ala yati al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi al-hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah buli kalungi kona kora Allah nakamanya iwari kuza meka utakaza kujuma utakaza kuhemura utakaza kushisha utakaza kurwana nabantu echo Allah cyaje wala jidala fil hajj utakaza kurwana gana nabantu utakaza koro utaro uri no uri meka ahanzu ya mukama ruhanga yo no yomba nabantu abandi bari mu bizu byawe ni barema mukama ruhanga yo no yomba n'umugabo byango bakurubata kandi kuba rakurubata ni utakamjya kananye kandi urubate turwande bata apana utakarubata choka nabi salama buyari kukaba yalaga nti empisaze nalaga nti mweyombe haddo kutusa tawafu ye buyagwanga nenga ate bamukosezza naye natakosa kuba yakimanya nti omuntu bulu wakosa oluvanyuma lokosebwa abagenda konona bingi imo mulimo gukufe ekyokubiri omuntu nabasa kutera uruhi rwenga yina yewaza kumugaruza umutero rwenga litano noba wa muri azamanya ba buriyo byazamanya niba buriyo byazamanya umuti yakuterina ni umuterina alayinu bila hayin chonka echo nabi salama tarachiresere as an emphasis nti wakare kanto umuti yakora kubi ahsinu kuza wajati batatu wita bamwita tukochiri yutereza kora tereza fa ajruhu ala Allah Allah na byante impera yawe ninyenjina iwe sasira kandi otereze hati okutereza kuriya omuri kimwe nano makagita hituri kuza nabi sallallahu alayhi wasallam akagira nti khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli ento muntu aboni akubasingo oburungi omurimo mwena no muntu ari kutereza omuntu akusingo burungi owawe wallahi owe yumaka nabi ati wa ana khayrukum nanye Muhammad nimba singo burunjo wanje no manyo kubanga okuba abana bawe ne bakweyagaza ne bakwesimisa and when you come back home nora abana birukanga biza bakwereza haga because they know you're good oriyo muntu oritata murungi ori mama murungi muka chonkano osanga batata batine kutereza na no kusasira usanga yayiza abana bona nibirukanga umusenga bari kumutima tonna nabatata ze mama ze cyonko muntu ari kusinga burungi no ari kusinga burungi omumakageye omuka omusigazo omwe turi abasiza basarafu omusigazo omwe akagenda omumaka gaseko omwe miskini bamureba hekerezo kibonire na nempare zitu ziriyo ko ruguru nko kuri kuzimanye zitu z'abasarafu umusiza Sheikh omusajja narabo mvubuka alabikanga ali ku sunna ali ku salafu naganti kanguwe mwala wange namuwa mwala we namugenda omutwali nayo mulenzi bwe yatukayo namukuba amaguru nagamenya mbolo kuba tayingiza kuguru kwa sunna munju
hadha laysa ihsanun okwo tekubeera kutereeza tetuganye tuli ku sunna bannaye nate sunna y'okutuukaawo nabbi sijja tugambe eno nti khairukum li ahli nti ne bw'otuuka ewaka omukyala aba ayagala kudduka ne bw'otuuka ewaka omwami aba ayagala kudduka olwo omusajja omu namusanga ku muzigiti awo kwa Bakari wallahi atera kuvaawo saawa nga 6 za kiro 7 naye yaŋŋamba seekazi tondabira wano tolooza nti siina maka nina amaka naye ntidde okutuuka ewaka bankuba empi kubanga nze empi zekinyanyiriza ewaka nze okumanya nti ntuuse ewaka mala kufuna nendoka ntegeera nti ndi waka nosanga nti ewaka omukyala talina ihsaani kulongoosa eri bbaawe n'omwami naye talina ihsaani eri amaka ge hatta waliwo n'omukyala omu baneekano mukawulire mukyala omu yajja ewa nabbi nakompulenga nti ya rasulallah nyowe nyina omushiiza omushiiza wange yusalli fi llaili omubwire bwekiro naguma nasaara nabali omukusaara okuruga Aisha mpaka asubuhi naba nasaara wayasuumu nahara okuruga mande mpaka mande naguma nasiiba naba nasiiba hati ya rasulallah omushiiza nkogwe nyowe kakwikomuka yarugo mukanzo ya white atamwe ya black omusango mukitanda na nakaradi mbwa ali azikari subhanallah wasanga baseka nkite omusanga amuraja akurane oli omukitanda kandi oli amuraja apana omuraja ali komo muzigiti wahikomuka abantu bawo bahereza akire mazina tereza ali abantu baganira nabana bawe abana no babine challenges because we are hard to them, we parents osanga omwana yabiko oyabika sikiniga yabika challenge ye ya facinga osanga yabika ekizibu kyeye atachigambira muzira abogira ntogumire oli omuzibu tokuhuriza abana bawe tokwenda kutereza abana bawe osanga no mukyara no byafuna challenges kan challenge osanga omukyara yagigambira neighbor weye kandi iwiba orwa wakireba hati Nabi sallallahu alayhi wasallam iba wawe na iza ekiro azomuraja gwa Qur'an international revision za Qur'an nti nagumana asare ekiro emisana nani mweda ngani na wanke nkibanyi wanje agumana ali omukusiba nti nyewe nsibire tonkwatako Nabi yamweta sahaba kana mmanya yambuza nti atusalli layla no saro mbire bwekiro naam ya rasulullah ana usalli min fajr min al-isha ila al-fajr nyoni saro kurga isha mpaka fajr Nabi yambuza nti atusalli atasumu an-nahara no sibe misana namgat ya rasulullah wallahi min yawm al-ahad ila yawm al-ahad asum okurga hamanda asande mpaka asande ni siba Nabi yamjata usilamu siwe bityo fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu buru mugabo guherezo mugabo gwaye waruga muzigiti zaho mukagaruka yomuka baseka nkito ije mukanzo sigara mu vesti yawe ninga sozo ari chipare cyawe kigufu abantu abana babanya that is big, that is powerful bareba amaso yawe ati no guma mukanzu wakireba hati ekina ari nyenda nti nebo bere waka lago kulongose waka sikuba nti nze mbera mu kusiba mbera mu kusala noleko obuvunanyizibwa bwandi badde otuukiriza ng'omusajja ewaka waffe kale newaka nawo tuteekeddwa okubeera nga tulongosaayo lwaki bwe tunalongosaayo Allah bw'ali bayimiriza abantu nti bannaye buli abanja Sheikh Nadhiru Zaini family tegenda kujja ate wabula egenda kubeera mbakuwolereza nti Allah taata waffe oyo Zaini yatukola bulungi musaasire teka abalaba banje nenga si family gomanyo omanye Allah okuyimiriza katuti ndi buli abanja Sheikh Zaini jango omukyala nabanga yasoso okujja okuba nti walongosa abana bajenta Allah taata waffe oyo yatulyaza amanya tiyalongosa gye tuli al-ihsan okulongosa kintu kikulu kiriza malizeyo ne kano manya Sheikh ndoza ajjo okugalawo omusajja omu yajja sina wakawo omusizo omwakizo muka akizo wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yanti ya rasul ana wa qarabani nze naba nyowe naba family yanje hatu twabatu ya tata na mama na nabano muka this is a family omushiza kiza yanti ya rasulullah ana wa qarabani nyowe na nabe nyina ba family yanje ahsinu ilayhim nintereza ninkora kurungi nimba kora kurungi waisiuna ilayya bitu baba ni bakora hari nyowe ni bankora kukobe asulu ilayhim ninjezaho kuyungura uganda
wayaqta'una ilayya bitu bone baguma ne banyihaho ne banyisharaho baba linkokwe noranyo batante kam yagira ekinkwenda mu yajanti ahlum ilayhim nabaninganira nabo bagira baba wange mukuru wange muto wange wayajharuna ilayya bitu bani bagamba nanyi ni bataniko kumbogorera iwe bitu abacho tare tamizi niwo mworo za kusaturenku hata usanga wabo kugira ngo nabahishtinisa babeye hata aza wale bamukora kubi wena abakoraje bo bamukora kubi hata cyamuruma yazo wanabimya ati rasul abantu banje abatinkwenda kubeya uraho they are my family members nyoni intereza hibari bone bankora kubi nkurenta nyoka kinshasha kandi ntinkwenda kubeya uraho nabi yamje ntifa inkunta kama qulta kuba kuwa kigamba nuko kiri no tereza hibari bo bashisha aho obeyungaho boba kweyawura amya afaka annama tasifu almalla obanga abayiyo lunyata maana hunti noba wabaherezi banza eri barashashure yawm alqiyamah ne yamya wala yazalu allah ma'aka ma dumta ala dhalik yamya rukama ruhanga tarakurecherre akira kora mare ori kutereza hibari kandi bakushisha gwirongosa longose swalayo Allah agenda kusasula so ekiri longose eri buli omu Allah agenda kusasula shay ekiri kumanyisa akuba abamwe no shanga nibibaho onka relatives so shanga bamwe timukwatanisa iwogeza ku kubira hiyo kuba kuba sembeza konkabo bakoreka ngutubakwenda ekyo isiwe inokuremera wala yazalu Allah ma'aka ma dumta ala dhalik mukama ruhanga tarakurecherre ahawe igenkora yawe gumiza muno gikora kandi okutereza niko kabonero akarikoreka nti mukama ruhanga nakukunda kora arebe mukama ruhanga yakuteko mbantu abari kutereza bari koraje manyantu ruhanga nakunda kubanga Allah kagira nti inna Allah yuhibbul muhsinin Allah nakunda abantu abari kutereza wallahi ninja mwana wanje wahora Allah subhanahu wa ta'ala nakunda abantu abari kutereza so tutereze bichimo cyane cyo gukora rebe kango owatikora kurungi munonga obase kuganyira mu kihango munonga reka nze wa Sheikh Ibrahim Abdallah nawe ayongere kutushobora ninga sho kutugambira karungi akari omo Ihsan inshallah barakallahu fik akhuna Sheikh Zain Allah kuwemo bulungi era ngenda kubeeranga nyongera ku point 2 Sheikh Zain zayogeddeko kubanga zinkuteko nnyo ku nsonga ya ihsan isooka yajogeddeko mu kusooka Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yatunyonnyola ku nsonga y'okusala egamba nti Allah yawandiika ebirungi ku buli kintu n'agamba nti idha qataltum fa ahsinu alqatla bwe mubanga musaze musale buki bulungi wa idha dhabihtum fa ahsinu adh-dhabha ate bwe mubeera musse mutte bulungi ate bwe mubeera musaze musale buki bulungi zonno ibara bbiri nkulu nnyo olw'ensonga nti nno obusiraamu bwalaga okulongoosa kwabwo ku buli nsonga yonna bwalaga okulongoosa kwayo ku nsonga yonna ekyokulabirako obusiraamu sharia yabo bwe tubeera mu mawanga agalamuza obusiraamu waliwo abantu obusiraamu bwe bagamba nti nno ono bw'abanga akoze munne bw'ati naye bakimukole nga mu kyo mwe muli penalties ez'okutta naye ate era obusiraamu ne butulagira ate mutte bulungi fa idha qataltum fa ahsinu alqatl nombanga muri bakutta kale mutte bulungi mulongose enzita kwegamba sikufumita kandi naffe tumuse mufumite fumimko ekikumanyisa bana abakola mob justice sorry kuchekiri konka abari gukora mob justice noshanga omuntu bamupa it is not ne bakola batya era in fact embeera ebeera mbi nnyo kubanga first of all era bayingira ate mu birala abantu ba wano naddala bannaffe abavubuka abatera okuvuga boda bayitawo ate nga mu bumwe muri ne baganda baffe bolabira ddala nti bandibadde bino babisoma babikola ki babitegeera omuntu mumusse
mumukubya amayinja mumusse N'omulyango n'omulyango nemugubonaabona nemugusiba ku bodaboda nemuguwalula nemugutwala nemugusaako ebipiira nemugwokya. First of all obusiraamu bwatugaana okubonereza n'omuliro. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okubonereza n'omuliro. Bwe mubeera ng'omuntu mumusse kubanga n'okutta nakyo si kyammwe, kubanga ffe mu busiraamu bwe tubeera nti obusiraamu bwalagira okutta era Allah nga bwagamba nabbi bwagamba nti mulongoose okutta, nannyini ebiragiro yatta, omukulembeze yakola ki? Yatta. Naye si buli muntu nti olw'okuba osanze omuntu akoze kino mukwata omutte. Ensi egenda kufuuka fujjo. Okira bulungi. Ensi egenda kufuuka fujjo. Sikusaze kirimi oba sijjukira oba yibanda amawulire nagalaba ku gakyenkyo eri wano ku TV yaffe n'enganzi oba yali sayidi zoba zeyibanda sayidi zeeyo lwe batta omukuuma ddembe vubuka yali wa poliisi ndoza waliwo ebyali tebitambudde bulungi kati naye nga bamuweerezaayo akuume eddembe baleme kuleetawo butakkaanya wakati w'abantu. Baye ndowooza baali oba bafiiriddwa muntu waabwe naye ndowooza nga bamusse busi. Kati ate ndowooza mu busungu obw'ekitalo ennyo ne bataagala kutegeera ate ne badda ku mukuumaddembe waffe wa poliisi ate ne bamuti akoze eki. Ne bwe yandibadde kale nga ensobi agirina ffe kale tumutwale mu mateeka. La tuqabilu al-isaa bil-isaa. Tokulembeza kukola bubi olw'okuba nti bakoze. Nawe dinne egirangu ogwo wona olukuba yayita mob justice oba wanagaya kabaalo ni olyabuuzibwa nsonga egi. Era nga kyewuunyisa nnyo tobalaba abo bakwata abantu ne babatta ne babakuba ne babookya n'ebipiira ne bakola batya. Era ffe bw'ejja shariya ey'obusiraamu hakimu singa baba bamutwalidde baga nti wange bano bakoze we bati ne babookya ne bookyeza munnaabwe ne bamusaako ebipiira ne bamulambo basoose guugu walala ku bodaboda. Era obusiraamu tayinza kuvaayo n'agamba nti nabo mubakole kyekimu. Gati ffe shariya y'obusiraamu yatugamba nti bwe muba musse mulongoose okukola ki? Okutta. Era ne tugenda ku nsonga endala ey'okusala. Can you imagine nti ebisolo bibeera byaffe byakulya okira bulungi naye empisa gye tubiyisaamu eteekeddwa okubeera nga nki nnungi. Ekisolo nga temunnaba nakutuuka ku mbeera ya kukitta. Era kino kikubiriza bannange abatambuza ebisolo okubijja mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo okira bulungi naddala nga babireeta mu Kampala. Ate era nenkubiriza ntera okukyogerako eri bannaffe abakulembeze kubanga kyewuunyisa enguudo ziriko abapoliisi okifuna bulungi naye otunuulira engeri gye batambuzaamu ebisolo. Bannange obusiraamu buno bwayigiriza bingi kubanga obusiraamu bwatunuulira eddembe ly'obuntu naye takoma ku ddembe ly'abantu ne bugenda ne ku ddembe ly'ebisolo okifuna bulungi. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam n'atuyigiriza mu kulongoosa ebisolo bwe mbeera mu bitambuza bulungi. Tunuulira engeri gye batambuza ente bakwata fuso ng'esaana okugendako ente 13 abavubuka ne bagiteekako ente 20 n'okusoba n'otunuulira ente okugivuga okugijja embalala ng'okugulu okumu kuli eno bwe kuti bagisibye omutwe ekoze bweti. Can you imagine gwe bobeera gwe batambuza kilomita ezo zonna naye bayita kuba poliisi kyekyenneewunyisa okira bulungi. Nakyo bannaffe tubasaana oba amateeka bagateekewo kyabange waliwo amateeka agatambuza ensolo. Obusiraamu ne butugaana olaba enkoko ne bazisibanga zonna zikoze ki gwe bakusoboye batyo ne bakutambuza oyinza okubeera obulungi. Obusiraamu bwatunulira ebintu ebyo byonna gati abange waliwo eddembe ly'ebisolo. Kyovola abaffe mu busiraamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza omusajja eyayingira ejjana lwambwa. Can you imagine embwa yagikolera ihsan yagisiŋŋaana ng'ennyonta egiruma ewankawanka n'aggyamu engatto ye n'akka wansi mu luzzi n'agisenera amazzi n'agiwa n'ekola ki n'enywa. Allah subhanahu wa ta'ala n'amukakasaako okuyingira ejjana kubanga akoze ihsan akoledde ekisolo. Ate gwe kyogamba n'okugamba nti kisolo kinakisiwavu naye omusajja ono olw'okuba kirina omutima kirina ekibumba obusiraamu bwatulagira tukikolere ki ihsan. Ate omukyala n'ayingira omuliro lwa kapa. Nabbi agamba nti kapa yagisibira mu nnyumba n'agaana ogiwa ekyokulya singa yagireka n'egenda naye agisibye tagiwadde kyakulya n'efiira mu nnyumba. Obusiraamu ne bulaga ihsan ku buli nsonga. Jangu olabe kusala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam alumu yalaba omusajja sahaba nga agenda kusala kisolo n'akikwata n'akireeta bw'amala okukireeta n'atandika okuwagala ekiso. Ng'ekisolo kikola ki kiraba
nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti qataltahu marratayn okisse emirundi emeka ebiri lwaki tewasoose kuwagala kiso oluvannyuma n'olyoka okireta n'okikola ki n'olyoka okireta n'okisala kati obusiraamu ne bukulaga nti awo nawo waliwo ihsaani oteekwa kuyisa bulungi ekisolo ekyo ng'ogenda okikola ki sikukitiisatiisa ate nabbi n'atugamba nti era wagala ekiso kyo kikole ki kibeere nga kisala bulungi ensolo gy'ogenda okusala obeere ng'ojanguyiriza okufa kwayo ereke kubeera nga efaufi n'olwekyo bwe butyo okulongoosa kwabuna buli nsonga ku nsonga zaffe barakallahu ninja mwana wanje wahurra kakibe kinyamisho kakibe byonoine kuba notamu ihsan okureba nkani wabasa kuganyura mu kihango mnonga bitwaza kendereraha kampamyo kine kiwayigamu nasigara ntawasali musa nanyinemu Sheikh Nazil Zain deputy imam wa Abubakar Sister Awanga tonna malayo twa eshaza tukwata obadde okimanyi nti Allah yagamba ati ne bukuba kwogera tekedde okulongoosa okwogera inshallah taala ninza kugaruka mu kuyetatu kongera ahashangeje bitunanyine mnabwe Sheikh Ibrahim Abdallah Chebanja akuruga Kampala turi kureba ahanshonga eyo gukora emirumo umuringo ogushikire Allah subhanahu wa ta'ala base kutusima katubendeze okurara kurungi wa hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunday. Mwiragabira ngo ukabona abantu nabagezi banje burkasheshe tkantuterwa abo kucererwa abo kutoroka abo kwa saa 12 babatsibura bujudi tujemwa okutoroka kugira ngo mutahe kare otuzo mukasheshe ezo kiboko oburofa abo kwanturaba ahansi y'ebiti mbwene tibyo n'ubunyogoro bona buri muto gwitu bona imyenda tukura yaguba abo burofa batutera yakasatu mwine kwito muri yakigere turyakigere obwiro bwe sabune kekanyereta sabuni eketaroho yisuka mawe aka tugisaba papari amabaga gampapari puzuma twenga mawe ayengizu ajijena mamizi gizu tugojesha ijuri akashenda iyo maheka ariyenga amiza gajejenamu tugojesha oyine cyo kwenda kumanya abikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka ye muhogo negoba ko cyo wahereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yeka kora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha 3 n'icwe